appointments ndisobola kubanga tuyitamu abantu ebintu abantu begundi tugenda kujja kusama mpira kati nteka kazuwede nange ndi mukubo nenga Honorable Tamaguzi abantu babuzeeko sebo neyanziza nnyo professor nzikiriza kubuuza ku sebo kubuuza ku engineer Sekasi naye naddala okubuuza abantu benkiikirira mu parliament abantu besse mutomba lamusizaako bannakapeeka bannakaasa ngombe nakaseke mwebala okukola professor bwendabye omuwala ono mbadde manyi tuddayo ku mutimbagano gwe tuddayo ku mutimbagano yewo mutimbagano tulabanga atula mutimbagano atula mutimbagano njagala abantu baffe okubebaza abali mu kukola okwekalakasiza mu nnimiro enkuba etonya fenga abali mitugamba abantu nti mwekalakasize mu nnimiro waawo Kibuyaga yatuyisizaamu eggaali omulundi omulala n'atukola bubi nnyo naddala ffe ab'ebitooke so abantu b'ebuyungwa wonna mukaasa ngombe Kibuyaga be yayisiza obubi omulundi ogwokubiri tunafuna ebitooke bipya embuyaga byetasuula asiddeko nnyo Kibuyaga taliiko ebyo mu bitooke bipya bwe kiba kipya endala etagwa tewali buliidi etagwa Kibuyaga abeera mu Kibuyaga sebo okujjako ng'oyo gamba wa ku social media naye mu reality tewaliwo gundi etagwa njagala kusooka okusaasirako nnyo famire ya Namwandu Ben ekikandwa mbadde nabadde manyi nti okuziika kwa leero okwa Namwandu Ben ekikandwa alise muto naye bakutaddewo ku lunaku lw'enkyo olw'okukola nze ndi vice chairperson n'akakiiko akamu ke tuliko twabadde ku kakiiko k'ebyennyonyi nga tulina bitubuuliriza mukyabiriko ebyonyi tebiggwawo si bya bubi eno Civil Aviation Authority gye twabaddeko si Uganda Airlines era gye twabaddeko eyo so kinkoze bubi bwe n'abasobodde kujja kuziika nja kutuma chairman Nanjwenge ne chairman Kibirige Masantiro okujja okunkiikirira ewannamu okuziika Namwandu Ben ekikandwa omwami Ben oyo yali muntu waffe nnyo nga wankyukakyuka era yemu ku family eziruddewo mu Semuto mu Nakaseke ne mu Greater Luweero ez'enkyukakyuka era njagala kusaasirako n'abafunye akabenje awo ekapeeka emazigo olwaleero ssaawa z'okumakyawo emmotoka etomedde owa bodaboda abadde aweeseeko abantu babiri ng'omwana omu muwala wa chairman w'ekapeeka Mwami Kayondo era omuwala n'afiirawo so aba bodaboda tubasaba wano no mazigawo naye tubasaba aba bodaboda banemuvugisa obuvunaanyizibwa mutulumanyo nga mufa nze olumu nvuga era bw'obeera mu kibuga ng'ovuga ekigere kyo kirina okubeera ku break 24/7 wobongootamu katono nnyo oyinza okutomera so tubasaba aba bodaboda muvugisa obuvunaanyizibwa ate era waliwo n'owa bodaboda waffe ndowooza amuliddeko professor n'alidde ku mawulire gano eyagudde mu mugga Mayanja babadde atidde bano abasitiika abakwata Lukumbi so chairman wa Katongolo mu Lukumbi ali bemulugunyako kati tubasaba abakwata sitiika mu Semutaawo sitiika zino muzikwatire ku stage si buli muntu nti avuga pikipiki mu Semuto nti abawa bodaboda waliwo abakufuna sitiika stenda okusolooza aba bodaboda stages kati ewaffe Semuto Semuto sub county naye ng'olina kusolooza mu Semuto sub county kakati bano baddira ne bateega nga kati awo ku mugga Mayanja buli ayitewo wa pikipiki abamu siboomo abalala tebavuga pikipiki za bodaboda n'aba bodaboda bennyini nabo baba beeralikivu so mufune engeri eri organize era njagala kuwandiikira mukyala Kao wazino sente tetuzimanyi na kuzimanya ze mukuŋŋaanya ziddawa ze mukuŋŋaanya eyo mu sub county ku lwa district yes ndutuulako naye olumu ffe tugenda ne tubawo omukisa okusobola okubaako n'emirimu gye batambuza beekoleranga bo kuba olumu we tubagabagaba baleeta ebyobufuzi bw'oba toleese ekintu mulaga gundi takireese bw'okireeta ne bakyetuuma nti ate simanyi twabijja eno kakati kyensabamu abasitiika ab'Essemuto sitiika ezo zibeereza ku stage ngenda kuwandikira nina obuyinza ngenda kuwandikira Kao madamu Kao abantu baffe bakooye okutuntuzibwa olwa stickers n'omwana wuyo yafudde owa bodaboda mu Semuto n'ekirala era kembadde njagala okwogerako njagala kubagamba abantu baffe ab'e Nakaseke
sirina nkuba kyeyo gwe nakola naye endagaano mbusimanya aveeyo mwene alemu ajje yeesimbewo mbunze sigenda kwesimba waliwo nkuba kyeyo yaliwo NRM nga bavuganye ne Mwami Sempala Mbuga ndoza muulirako yali MP nga bwe bavuganya mu kamyufu ke NRM kati yavudde mu kamyufu ke NRM alumbye gwe n'avaayo mu bumyufu bwabwe nga bamuwangude n'agenda ku byeyo bye kati abadde akomawo ennaku ezaagira n'akomawo ku byeyo byeyo gye bamusisinkana n'abannyonnyola mbuno mbu Lutamaguzi yamugamba aveeyo mu NRM mbune ku kyeyo mbwajje yeesimbewo nze sirinawo NRM gwe nali nze ngambye kuva mu kibiina kye era bwe muba mwe mubeera ab'Nakaseke nga mumanyi akabinja k'abasajja abo baatuyisanga bubi nnyo ffe ab'enkyukakyuka nga batuyita n'abasiruka kati bwe balabye enkyukakyuka ate ffe gye tukwatiridde kati ate bavaayo mbu simanyi mbu NRM twavaayo mbu Lutamaguzi atugaa tusayininga endagaano tujje no mu opposition bakola naawe endagaano mbu simanyi mbu ne kubyeyo baveeyo kati nze sisobola kuba mwonoonefu kino kigamba ab'Nakaseke sisobola kuba mwonoonefu kujja kuyitawo NRM ng'abatabadde nabaffe b'opposition be tubadde tuteekateeka so n'oyo nkuba kyeyo mwegayiridde nnyo alekera okukozesa erinnya lyange buli waakomawo ku byeyo bye mbu n'abaako baatambula nabo mbu twakola endagaano ne Lutamaguzi mbu nze nzije neesimbewo mbu simanyi nveeyo mu NRM nveeyo ne ku kyeyo kati yafuumuuse yazzeeyo ku kyeyo kye neyo gye nteeka okukola nga disclaimer sirina muntu we NRM abasajja abo baatuyisanga bubi mu abamanyi abasajja abo nga beesimbawo mu bumyufu kabinja kaba abasajja nga batulaba bubi nnyo kati bazze mu politics ow'okubala opposition nolwo n'akavubuka era olumu mujja kutusonyiwa ffe ab'ebyofuzi olumu tulangiramu n'akavubuka akamu kajjaawo bakaleeta ewange nga kagenda kufa bamuyita Aniya omwami yakaleeta bamuyita mwami Mubiru Henry Wessemuto n'akaleeta akavubuka nembaga mugulewo gate ne bakaleeta n'enkajjanja Aniya nga kagenda kufa era ke kamu akabadde katambula n'ebibinja ebyo mbu twakola endagaano ne Lutamaguzi mbona aveeyo mu bumyufu bwe NRM gye yeesimbanga mbw ajje eno simanyi mu NUP ajje mu opposition n'olwekyo Lutamaguzi yeefudde nze sirina we NRM gwe nali nzijeyo ate era n'ekyokubiri ne bwemba nnoonya wamala omuvubuka omwonya Aniya kyekyabaawo akavubuka agaba muvubuka kenawonya Aniya bakandeetera mu maka gange mu kyalo nga kavuga boda Wessemuto sebo ke kamu ke bawa sente mugenda ngo otambula ogamba mu akavuka kali katono obanga bunovuka vuko obutali serious naye sebera mujja kutusonyiwanga bannabyabufuzi bwe twekyawa omuntu nakuyamba ngo ogenda kufoma sikini ya Mungu ne bakutwala ewuwe nakujjanjaba nali ngenda na bweru waggwanga nenkwata seneze mukyala inangamba ongambye nziwona ali wano eyamuleete wange bamuyita mwami Mubiru Henry ng'atuddawo mu pasipala Mungu afa akati kanko information waliwo omwami mukyala omwe alina amasomero yayingiza omukubo mu ssomero nga talina biwandiiko bimuyingiza mu ssomero n'asoma mu biwandiiko eby'ebicupuli najja n'amwesimbawo n'amuwangula kati ngono ne w'essomero ate okugamba nti ono yajjira ku biwandiiko bya bicupuli yali yamuyingiza sebo kati noono wajjanja Baniya omwami bamuyita Mubiru Henry kajja kukuba akalulu boda Wessemuto ajja kuggwa ajja kwesimba ku ggwe akavubuka ke kamu ku bwabadde bugenda butambuza information ke baleeta kali kagenda okufa nekajjanjaba ekajja ewange so njagala kubaga olumu bannabyafuzi bwe tunyigamu ne gabe wange toyingira nkwegayiridde nyakali kagenda kufa omwami Mubiru Henry n'akaleeta ewange ani agenda katta nali ngenda na bweru wa ggwanga mukyale nanga nti sente ate nenga muwe bamujjanjabe sekyo nsose kikirani sirina nkuba kyegwe nakola nenda information jibalize information jimaze kakati ku mata yange ya national importance njagala kusaba mwami Museveni ndi mubaka wa parliament nkukolera enteekateeka omusinkana asaitaga kumusinkana mwami Museveni kye tukusaba abantu baffe abali e Sudan abasuubuzo baleetedde obuzibu ate buzibu liruddawa abantu baffe baava wano mu Uganda ne bagenda mu South Sudan okusobola okukolera emirimu gyabwe egy'obusuubuzi ne kati gwe bwogenda ne weetaba mu ntalo
nobaako side z'owagira eza basaluva kiri notwale mundu abantu bafo bakalubiriza abasudani babalaba bubi era batandise okubatta tetuganye goyinza okuba wakula entalo zongo omuntu nga zikukolera ekibiina wategedde kiraye president ali mukuza mirembe Sudani ali ku miso aliko kino kyenkubuulira kyogera Leman oluyi lwa government gwovudde n'oli mulirwana abeera abita abamutabaganya tokwata side nti ogenze wagire Salva Kiir ate bana abamacha batandika okutta bannayuganda nga batandise okubakijanya mwe muli wano mu Uganda kube gwanga mwali gamba Dr. Macha bakambwalidde bannayuganda ekyo gamba gwe togoberera kigenda maaso nalaba omwana omu batuseke Masaka ebamu tayali mufunze n'abalera babatta n'ekyo kye tukusaba mukulu Museveni ne banno mukuba muwakula entalo mujjukire nti waliwo bannayuganda bwe mwalemesa ensi yaabwe wano ne bagenda ku nsi ez'okumulwano banoonye yako okulya gwe bw'okwata emundu z'eggwanga n'ogenda n'owagira side bano batandika okutta bannayuganda bafa abakuviira wano kuba kati okubeera wano sebo nafudde enseko omusajja omu yampandikidde ebbaluwa nti omukulu ono Makerere University agigobyemu abantu bonna ataddemu baggwanga lye yaddira mukoddomi we awasa muwalawe mwe Museveni yaddira omwami awasa muwalawe n'amuteeka ye mukulu mu University Makerere naye abamawanga abalala bonna abagobyemu osanga abantu bonna boogera lulimi lumu University y'eggwanga gundi effujjo lya muri mukola ku bannansi okwerowoozesa nti nno nti mwekka mulina okufuna emirimu gino olutamaguzi information ngo yagala nini nako okuwa information akulya university bawandikidde ebbaluwa akulya information ye akulya university eyo Dr. Kifasi Jonga Mukono ebyo biveeko sebo mbale kwa information nza kugamba sebo omanyi bayita polydominance bali bajjuddeyo omukulu ono yawasa muwala wa Museveni kyabamutwalayo ekintu akifudde nga kyewaabo waka abalala bonna abagobye aleeta obasanga wali oyinza okuloza nti bali mu lukiiko lwakika Makerere University is a national university not a nationalistic character abo tebasobola n'omugamba nti lwaki abantu bano bagoba omusirikale bamuyita n'agamba nti parliament ejjudde badikuula teyajja Sebo ndekazi zino matazi zaffe zembadde maliriza nicho kakati fe kyetusaba there should be sanity kino kyetusaba mwami Museveni omanyi professor ebintu bino mubiraba mu kibuga abantu balemeddwa ndozo labe embeera eri mu kibuga abantu batisse emisolo abantu baliwo kulonizi buli gwosanga ali kuloni mukyalo abantu bali kuloni buli omwasinga yakantu ko kusurvivinga okuleeta school fees okubeerawo nobeera mu ggwanga nga abantu aboolubatu abatune nnyo beddiza buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga be bali ku nnyanja bakuba abantu emiggo be bali mu zi business eno be bali mu zi university be bali mu mining bakiridde mu byalo eyo be batwala ettaka ly'abantu kakati nobeera mu ggwanga ng'abantu bali mu kwekyawa okwawaggulu enyera kino nkikugamba mwe mukola ku radio wano tomponinga tuwoninga kino kikugamba mwe mukola ku mpewo zino eza radio mufenga yokko mukole survey lwaki abantu abasinga mu ggwanga bonna beekyaye buli omu ali bubi abantu baliwo ku survive abantu baliwo ku mabanja ebyabwe bigenda aboolubatu olutone nnyo abatawana musolo ate ebyeggwanga nebatuuka n'okutuuka nti no balemesa abantu abaali badde bateekawo bu bizinensi bwabwe era sebo kino mu seconds nkisaba Minister Chofa tugabye ewa mwene eyo ava waffe nze okuba Chofa ava waffe wena temusinkana kwa munyimbe ngomo munyimbe tusisinkana fenna tuli bakuli mugamba munyimba Lutamaguzi mukulembeze ne Chofa tugabye mukulembeze bino mukisa gwa manyi njawulo yange nabo abakulembeze abalanze bwenkusanga nkola accountability ku byange nawe sisobola omusajja omulumu yangamba abo bajja bayiseemu eggaali era niwe twabadde n'omukolo bagalo yise mu Chofa eggaali ebukatira abenaalemu baze nabagaye nti amu bawulirize boogere naye nga nze okungamba okuyisaamu Chofa eggaali nze njogera nsonga era naye kyembadde musaba mukakiiko kafa ka infrastructure
mwasabye ssente ez'okutereeza ekibuga Kampala. Era bakikola ndabanga mulimu guduka misinde. Honorable Minister Chofa mwasabye ssente ez'okutereeza Kampala. Naye wakati nga kuba twakkiriza okubawa ssente kuba nammwe temusobola kukola mirimu watali ki ssente. Muteekeewo management. Nalabye omusajja omukulu gwe twita ba senior citizen oba professor naye wamulabye ngaddidde ebisaanika abitadde ku ttukutu n'aleeta n'ayiwa mwala ng'ayiwa mu mwala. Muteekeewo punitive measures oba okukangavula okw'abantu abo abayiwa ebisaaniiko mu myala. Muteekeewo amateeka bano abalinaanya emyala kubanga abantu okulinaana emyala si musango kuba buli omu asobola okubeera wabeera. Ne muteekeewo amateeka nti emyala egyo ne gino drainage systems babe nga bagikola ki nga gigogwa. Temugenda kuddeyo okulaba flooding nga drainage systems nga zigogolwa KCCA n'abo abantu abalinaanyeewo. Honorable Lutamaguzi wa Nakaseke bw'abanga omuwadde akazindaala ako yasoma kwogera era niye yasoma n'okubala ate yamanye ebyenfuna bingi nnyo naye simanyi bw'aba atandise okwogera abanga yasoma ebyafaayo oyinza okumugeraganya ku Professor Lumumba oli ow'e University. Engineer Sekasi tusoka mu matters of national politics niko tunabeera member of parliament matters of national politics leero oze uyambadde ddala bulungi nyezi ngoyi kati zeziriko omutambula na mulembe Honorable Aloysius avudde misinde ati empewo kamala yesabizo kamala emisinde asikimuyiseemu niyo tuli fiti lwaki weteeka mu bintu byabadde byampaka fetuduse naye nga ndi fiti oli fiti katusokewa Honorable Engineer Sekasi abuuza ku bantu abatuwuliriza ku BTFM atwala omukisa guno babuuzaako bafunye ebizibu tunyolerwamu nammwe n'abafunye ebirungi tusanyukiramu nammwe. Mukulu Lutamaguzi nsanyusa okuddamu musisinkana na Aloysius omanyi sakozizo ziditamininga your ceiling kati nze bwembeera nga ndi n'ababaka ba parliament beerere ono w'omukyalo ono tomuteeka konyosira ono wa mukyalo baka parliament w'omukyalo tomuteeka ate kuoli ow'e Kampala babasiŋŋana ow'omukyalo kyanza singa kuw'e Kampala ki w'omukyalo atwala obudde bungi nnyo okulowooza ku bantu be. Ab'omu kibuga tebalowooza ku bantu baffe. Ab'omu kibuga bagendera nnyo n'enduulu naye ab'omu kibuga kati nsobola okugamba nti bw'olaba Honorable Lutamaguzi oyo ku ssaawa eno sikyogera nti muwaana ate sikyogera nti bannayuganda bankootinge bubi naye abadde ayogera ku byafaayo bya DP enkyukakyuka gye baleetanga eruweero bajjajja bange be bamutambuzanga ku kyalo ng'era ekyalo kibawalana. Ogenda mu DP mugamba abyenenyeze ddala kubanga yazaala omwana maama wo bw'akuzaa omwana aba agenda okusoma maama wo bw'akuzaa atuuse waayigera mu university n'amuddukako era ali wa mujja we maama wo bw'akuzaa tomwogere ba DP abiviireko ddala muveeko naye mugambe byenaale bya NUP ebyeNUP nimwe naali mujjajja we yali wenaale mbadde nkugamba nti nga bw'abadde akunnyonnyola ku bankuba kyeyo abajja ne bagatuze lwaki muti abagatuze bwe bajja babaaki oyo omukulu Lutamaguzi we yatandikira politics we teyesimbweko nga n'okwogera nti oli opposition nga n'okutta kitta nga bakuba babubi nnyo kati jjajjange Christopher Kalungi ne famire ye nga Lutta bw'ava Kasaŋŋombe watuukira ate ne tumuzza Essemuto era bwe baali bagaba amabaati waliwo omwami awo gwadera okugalaga Kalamagi era bagagabani wamwe Lweru nkugambye olutalo lwabwe lwali luwedde nga bagabagana Dr. Kiseka yagagabanga bwe bajja ne bagamba jjajja nti yatula ndi oliwo enyale tukuwe eki amabaati amwatuza ali ku ekeji jjajja alina Sikweya mayiro nagasaatula n'amugamba bw'obanga ekinjatuza amabaati gazzeeyo kakati abo b'omutima ogwo mu opposition sibangu kusanga ono abadde akugamba nti abo bankuba kyeyo simanyi twateesa ne tukola tewali ayinza kuteesa nawe ndi alema ewaffe tebiriiyo naye mwafuuka kumpalaniraako era nedda simpalaniraako senga bakola obukulembeze nga babusuubiza abantu nga bayingira ensiko senga omuntu tabalinaako buzibu naye Professor nga bw'oli wano n'onkyaza nonga mukulu Sekasi nina ekizibu naye ono nnyamba nogamba ninga nja kuyamba
nonkubira otuddako sikwata era otandika ogana naye omusajja otalina buvunaanyizibwa lambu nkyogera kakati bw'obanga ojja ng'ogamba bannaluweero baagala NRM era ogiyita Makka nga n'omukulembeze mwami Museveni waali bw'ova ewuwa ebyalo ebisatu ebiddako tebirina masannyalaze ate sebo ogenze n'oyogera ennaku zino batuyisizaamu eggaali y'ewaya z'amasannyalaze waffe nakatandagira ne babbayo waya emazigo ne babbayo bazitwala wa abasala mukyogerako nnyo mwatutta time ne munonyereza abasala waya ennyanja ekikyusa ne babbayo essumbwe ne babbayo waya z'amasannyalaze mu lule ne babbayo waya z'amasannyalaze ne wali ku kigo ky'abafaaza Nakaseke ekyawo ekiziba nawo ne babbayo amasannyalaze mulungi omu nawo ne babbayo waya so oyogera maaso kakati profesa eggwanga nga bw'oliraba nti bannayuganda nga we bali olaba kati nga kyagamba ekyokusalako waya Uganda yatuuse nga yabafere era woolaba naffe aboogera tebakyatwesiga abantu bw'oyogera baga era Zaya ina kyayagala kyannaku nnyo okumulembe guno kubanga mukyalowooleza mu pulezidenti yekka yaba abakolera nze si enzikiriza muyina abakulembeze okuva mu paka ku minisita si enzikiriza yange nako media emu gye naliko oli nansindikira message nagaye makulu bita tetulinawo na kabulaka stone ayinza okutaasa omuntu nga musala gw'omulumi nali kutokoso gye naliko na ladisi we Nakaseke owa mwami Lutamaguzi gwe bakamuwa ne mugamba waayo biwulidde nakubira rdc atutwala abafune black stone no kyogambye nti tulina abakulembeze okuva ku okuva kutuwa ku minisita nkudira ku kiri kyongamba namukubina namugamba adde wano waliwo omusajja wa Nuupu nagamba Nuupu nga tannaba namuwuliriza yatandikira mu banuupu namugamba mpuliriza genda emakulu bita bangambye ne Black Stone tekola ki teriyo nagamba kale nja tuukayo ku Monday ekyo kyenkuga kitutte weeks 2 nabadde emakulu bita ne banga tali nnyangawo kakati ffe we tujja ne tuleeta omulamu agwaffe abo bonna RDC gwe wennyini activities ezitambula mu kitundu goba president w'ekitundu ekyo tuyina obuzibu nti abantu abamu tebamanyi kye bayita management of course yo RDC oluwulira bwe babbye ettaka wajja olw'okuba mulimu funa ajja kutaasa abantu naye nga gavumenti tetegeeza Museveni of course etegeeza abantu bangi nnyo Museveni tasobola kulembera ggwanga kkalu tulina ne gavumenti y'ekisiikirize kakati mu mbeera eyo buli omu waali stakeholder ku Uganda mukulu Tamaguzi wajjanaga nti eddagala teriri mu malwaliro Nakaseke waliyo DHO nabawadde emifaliso weekend eno nabawadde emifaliso ebukatira amalwaliro gonna nga tonnaba nakulowooza kwa Kyenge sokopininga owuwo district health officer waali awo lwaki eddagala teririimu mu ddwaliro gamba wa Kyenge malwaliro gatamala mulumbo yakole ripooti ejje onugumusooka muteekako akazito kola follow up eyo naye mutemutula mu nkiiko ati nga NUP oba owa diplanza kutula mu lukiiko lumu NRM munakola eggwanga enkiiko nga ku district awo lwa district okkirizibwa kakati ne mutuulayo anti bw'otuukayo eri era kyekitugoba ne ku mikolo gyabwe osanga beenaanise bitisaati bya kyenvu bawaana movement yokka yekola mukulu Aloysius ne mukulu Tamaguzi be ba police makers at the moment mu parliament abakola mulimu gw'amaanyi kati bo nze nganza jja nino beebuuzaako nti ensonga zitambula zitya ndi muganda wange bw'oleeta ekyo oyinza obutasula nga ngamba gwanga bwetiti bwe tugenda ditambuza kakati ffe bwobola bwe tuba tutambula tujja n'ensonga zizimba ggwanga okutwalira awamu President Kyagulanyi naye bw'anaalisanga nga terina system ntuufu nejja kusigala bweriti ajja fuga emyaka 5 nga liri bwe liri tulina kuzayo system ba police makers bazikole omukulu Tamaguzi agende ku floor agambe nti ku bye nasoma nganze wenfuna police y'ebyenfuna mu economic development tutambula bwetuti ne bwetuti wewe kye tuyita quantitative ne qualitative mu nsi eneekula
Sate yagala okula omuwawa yegenda ku economic growth quantitative yetekola bintu biri ku mutindo wabula ekola bukozi kingi naye nga oba ku mutindo oba tekiri kati Uganda wetuli mu stage enyezi kuze gwanga Uganda ekyali ku stage esooka emyaka ginasa tumomwende na mamazi kwegenda osome nze nkola degree mu project planning and management byonna bwotunuulira stage kwe tuli ku stage esooka kati eggwanga bonoba onoolitwala mu maaso olina okukyusa mbadde nkuwaka information nga nze yasoma ebyenfuna kakati wano wetuli nga bannayuganda mukyakaaba nnyo kasita mwakkiriza mwami Museveni n'akabinja k'abantu be ne katta systems nosanga omuntu omu ne yeegabira ettaka lya gavumenti lyonna ebibira ne mutunula mwami Museveni bwe yajja wano mu 1997 mu musanvu gye bayita currency reform mugimanyi currency reform 96 eyalina akakadde nga bakuwamu siringi 87 nasoma byanfuna toza mabega eyalina akakadde nga bakuwamu siringi 7 ne basala kozio ne bakuwa 7 ne mutabuuza Museveni nti balance alazeewa bate mubuuza Dr. Kigundu Kigundu kali kagologosi bano bali n'ekintu kyabwe banegala ne batabuuza Museveni nti tubadde n'akakadde nga akakadde okafuna si kyangu etikali kyanga balance omutaddewa bonna ne basirika kakati awo watandikira obubbi era buli munansi bwagekula nga bwolaba ensi zakulanga China, Japan n'ensi endala Bungereza, America naki bannansi babateekamu sente okugenda okukola mu nsi endala babawola ne bagenda bainvestinga nga China ebadde ekikola nnyo kampuni zaabwe zikola wano enguudo China ekikola nnyo eziteekamu sente kati bwe tutuulira kampani nga za Bubeeka zimwe zagwa dda Uganda yandibadde eziwola sente Abubaka waali akola semutomato naye bwolaba performance bwolaba performance mwakuba financial system Engineer Sekasi bano benyini Lutamaguzi bakuba enduulu nga bawadde loko sente professor nayoreka kubanga nga mugwira loko omanyi banyini baloko yindi yabane ati nedda loko yaba Germany yalagikulaba mu Uganda ati ko buliriza kubanze nagenda ne kakiiko ne Joel Senyo fete tulwanyisanga koloko company zona tubadde tuwagira company za wano neno neke ya maje abo bonna babubaka bazimwe waliwo ne company ekole kubo lya Luwero onale Engineer Sekasajja kunjo ekole kubo lya Luwero Butalangu kuwe enako ezo tubadde testing era nencha kumande tulino okugenda okutestinga nga tetunadda bagita company y'enguudo ekole kubo lya Luwero Kiwoko Butalangu nje company ya byanguudo ne bano babubaka fe tubeerayo ne tubwempoweringa kubanga fe tukimanyi nti sente buli wozikwata n'oziwa Abachina bakola capital outflow ne bazitwale naye bazizayo eri ewaabwe naye bw'otunuulira ne gavumenti teyagala kusasula kampuni zawane zirioko kati bw'otunuulira alias oba amabanja amakampuni ago gezibanja natunuulira Abubaka sente zatubanja ffe nga palamenti bwe tuziisa wali eri kuba bazikweka bano mu classified nti tuyiseko mu classified tubaweeko naye sente zemuyisa ogenda okulaba nga Abubaka teyabamuwadde bano abalala bonna nga tebabawadde nga zibuliraawo engini ekigambo kimu mu kyembadde ngezaako okulaga Munnayuganda nti gavumenti kulaakulanya eggwanga ewola abantu companies ensi yazo bannansi ne bagenda ne bakolako kati saatuli Kenya saatuli Tanzania saatuli tuddawo amakampani gafunga gafunsi international gasolo kusaka emirimu emirala wala kati Munnayuganda atuwuliriza bye bintu bye yeetaaga okutandika okuwulira kwa kati kitongole kyafenga kya Ministry of Works kyaba kinana engineer brigade yacho yabadde yamanyi nnyo kakati nze neewuunya mu Lutamaguzi nti tusobola okuba Bannayuganda nga tujja ku radio ne twogera naye nga Munnayuganda ali ebweru tayina kyategedde nti eggwanga wabula nga yaawulira ku biiti boogera
nenga batakaka nenga tamende gwanga ate erikula kati professor akuita kutaka abapiti balwa mutakaka erikula litya kati tugezeko nnyo okulaba nti twempoweringa companies affe ne ba contractors bonna we bali mu Uganda abane bafuluma encouraging ne bagende encouraging nti eggwanga linaakola libeera ne skilled labor ba training bannansi basobola kwanga tugabena ko mawanga gana gatulira yes ono yagamba aba Germany nze nga sinajja mu byabukulembeze kubaze siri mu nabyabufuzi oli mu byabukulembeze noyo simu nabyabufuzi ono mukulembeze oyo mukulembeze kuba yerekereza nawaayo ate tayagala kugamba kyoyagala kuwulira engineer oja onatamukomze mujembe obufuzi omutadi byabukulembeze oyo mukulembeze senga ali mu nabyabufuzi yali afuga ekisanje eki oyo alina amafuta omukulembeze ta giving up tabivaako omukulembeze akola bizimba gwanga kyovula baye olutindo lw'erukumbi bwe lugwamu tayogera ku Museveni tayogera ku Kyagulanyi aga Minister Katumba bamanyi ewawakisa Professor Onogola banajja wano nenka abantu omugga mayanja ogumanyi okutugatta nakaseke eri nenka omugga guli bubi gugenda kutta abantu kyokka omwana we yaguddemu wa boda basaba sitika banoonyezo na Lutamaguzi nimbagamba bwaki temusoose kubira Katumba wamala webale nnyo webaida ongosekasi engineer tukotugende munaffe ewa munaffe Mukasa Lozias okuve eri mu Lubaga South constituency mu Kampala wali constituency eyo emanyikiddwa nti erimu ku mazzi agawerako era amazzi gajirumbanyira kati yali kutoba nago era bangambye omulenzi andeseeko nga tuva okudduka nangamba nti eno bagulayo ku nkuba waba walayisi nnyo olebo abantu babuze kutuwe matters of national importance akazina kozesa kano kasikenga bwe kali akabadika kwana nenga akano kasikenga bwe kali omwala kasembule sebo yagukola omwebaza yagukola honorable omwebaza mayizo je na tegaki ajja wawa masi tebide and body esomera kitebe namusanga ataddemu akasente sebo sitera kwebaza wagende kulambula kusomero Lubaga South honorable Mukasa olwa Mukasa matters of national importance kusoka kwa nagenda Lutamaguzi yasomera Kitebe primary era nga nejuze bwe twali twogera ku nsonga abazadde zibali bemulugunyako ku Kitebe secondary era namutegeeza nti ebyogula kalenda n'amabaketi ngababikaka abaana mena funa amasimu okuva mu bazadde nsonga netuzigirako oba baali bakireseza kompiti egwe n'okigwamu ate ng'ensimbi teziriiko gundi mu byesomero bino omuzadde omu ajja n'akuba endulu nga gundi emulemeredde kalenda emulemye oggula nakuba endulu ng'ate abala bali bakkiriza bagoba n'omwana ng'amazeyo school fees naye nga kasitoba nga tonasasula kalenda ya mutwalo yegenda mu nsawo wazula project yali ani ya mukyala Headmaster nali nkyakinoonyerezaako naye nga baabazadde baali bagamba nti omukulu w'essomero yali atunda kalenda okusookera ddala kaneebaza abantu abeetabye mu misinde gy'amazaalibwa abantu babaddeyo era nga nze kennyini nziruse okuva Enyanama nenkwata Suna Road oyo njolekera paka naye enkuba etukubye ebifaananyi byonna mbiranga otambula mbirina nga todduka nga twetolola ekibyekulawo tune tuyingira tontankula ebifaananyi nja biteekayo ng'otambula ekifo gy'okudduka banaye mwebala nnyo mwebalire ddala naye Suna Road oyo twagala kutegeeza Jeno Katumba wamala yadde nga ali mukolebwa ne mufundamu ate n'emyala drainage kugamba tebagirowooza bano abantu bebbali oba okubagula gwe mutawaana nedda si kubagula naye nga kale nekyalira timwali mwera kugula bantu bo babikolanga bibiri so nga ate bwe baali bakola Entebbe Express ne Northern Bypass bagula abantu bakola ekkubo eggazi ennyo ekyo ndowooza ki oba mu Kampala mwasaze omukole nga awukemulinawo ogolo batandise okukola bwe bufundafunda obeera nti ne traders ebbiri tesobola kukola zisinganya kati ow'Obugaali babeera basotta musotte ow'ekigere gw'olina kubuukira eri mu maduuka g'abantu so kyekiri mu constituency yange nekyera professor waliwo ensonga eziri mu katale k'Ennateete akatale k'Ennateete bayisizaamu ebijja bizindalo olunaku olwajjo nga babalabula babawooninga nti babaguze babawadde ennaku 10 akatale bakaguze akatale ako nti beewolako ko sente edda oli yeewola sente n'asinga y'akatale n'ettaka lyako yagira ndowooza bano ne balanga nti akatale bagenda kukola ki katunda ne wabeerawo omuntu eyagula akatale n'emidaala gyamu bakalanga ne bakateeka ku mudaala oli n'akagula oluvannyuma lw'oli okulemererwa okumalayo sente zeyeewola kakati abantu basoba mu 10,000 bali awo n'emidaala gyabwe ate n'ekirala ensonga zino ez'okukagula zizenga zitambula
na Prime Minister Nabbanja yagendeyo n'asuubiza oyo yagula akatale tijja kuddiza n'amugamba nti gavumenti egenda kugula akatale ako oleme kugoba bantu naye omusajja akanye ndowooza kulinda Prime Minister atalabikako kati ye yabagambye twagala bannange Prime Minister Nabbanja abantu bange abasobola kukanula bukanuzi maaso nga bali mu kwagala okusendebwa okugobebwa yene ekira bweberewo etteeka erirungamya naddala omuntu omuntu agula atya abantu 1,000 akatale n'emidaala abakyala abo ekiruzimbisa oba ekikkirizisa palamenti okwewola ensimbi okuzimba kati ng'akatale ak'ebusega abantu baffe bangi abali mu byobulimi era nga mu kwagala okubikulaakulanya tulina okufuna abantu abagenda okusuubula n'okugula ebirime babiteeke mu butale kati bw'ogamba nti okkiriza omuntu omu okusengula n'okuguba abantu abasoba mu 2,000 mu butale kati olwo abakyala balage waabo abasinga ku bo tebasoma bamanyi kimu kya busuubuzi kwenyigira mu byabulime kyetujja kukkiriza so twagala Prime Minister ne Minister wa Kampala omukyala Minsa Kabanda tunkulabye nnyo mu ntalo z'obutale ne twagala obere mu bintu ebizimba no si mu ntalo za butale nti alwanirira abantu iwe omukyala Minsa Kabanda yalinda waafunira era y'omu ku bakulemberamu ekibinja abayagala okunkuba ebusega yakirimu era tuli recording and you see William Makasaro yayogera omukyalo oyo ne paaka gyolaba nti eri katale k'ebusega yasolooza nenge yo paaka eyo paaka yali meant ku parkinga mu bantu bazze kugula bintu kubanga honorable Mukasa Honorable Misa mumanyi mulabidde ebbanga tabadde mu ntalo kubanga ayagala kufuna abadde mu ntalo okutereeza abantu okuva mbali ku ddembe omwo paaki empya paaki nkadde kitata wa 2010 omumanyi kitata alikola mirimu gitakola yatugumbulanga abantu ababodaboda yatugumbulanga nze nkubuulira kakati era bamusibako okko n'emisango gy'emmundu kimanyi akolera ajati akola mirimu gy'engagi ani Minister wa Kampala yajati osobola okkiriza omuntu akola effujja asuubuza emidaala abantu emidaala egyo gyali menti kubeera gya bwereere n'essente zazimba akatale ako batuula mpole World Bank naye abantu abasinga emidaala bagisuubula abagagga nyabeera nti buli muntu aleeta miliyoni 5 6 ku 10 abako omudaala nagendayo nebalingiriza kuzuula byama kubalemesa mugaati basindika baati bankuba ne basindika bakifeesi okunsendasenda n'okunzija abantu ba bulijjo ne bagezaako kubeera nga bannwanirira nga babalemesa n'ekintu ekyo kibinya ate nga jjukira omubaka wa palamenti alina okukola oversight sente ngezo tuba nga tuzeewoze tulina okulondoola oluguudo bakoze bugazi ki thickness ki eya asphalt sente zetwaba zino naye bwe balaba omuntu ngazi kati nga owa opposition ne bamanya oyo agenda kutaaja agenda kwogera waggulu nayo ku top ku rooftop wali menti kubeerayo parking ne waliyo nasanga abakyala bakongola nsenene nga bakolera ne mu motoka nga mbisire bisinga motoka zisobola okukola waggulu katale kali kebazimba kebusega wasanga abakyala nasanga bakongola nsenene anti okusooka mwagala ne muleeta misleading abantu mu katala ne mukafuula politics ne mudda nnyo okuzanyiramu ebifuzi kitata naleeta ebyenaalemu gwe n'oleeta ebyopositioni ng'ajati alina okujoba tatagagiza member wa parliament oversight role era nembanga nambula abantu nga nfuna ebirowoozo byabwe nga nsinkana abalema nsinkana abakadde nsinkana abavubuka abeemulugunya nti bannange ffe n'abamu batusaba kaboozi kusobola okutuwa emidaala abantu bakazi abakyala baga nti yes abakyala bangamba nti nze bansabye akaboozi musobola okusobola okubineŋŋaana n'akawaayo yes bangnedda tiyakawaayo naye ngolwedde bakyala baali basoma munaakawaayo kakiri ebyunga bye biri eyo era ne leader of opposition namutegeeza n'ekirala nsaba okwogera ku nsonga ya egaali y'omukka omanyi ffe abennalukolongo eyitawaawo waliwo ate eyitawa ate mwe bazimba olaba nawo neera ku ttaawo wano nga omuntu ava ekatwawo wennyini baasimawo okuzimbawo ettaawo wansi okuligaziya eyo teriyo gaali ya mukka egendayo oluguudo batenze nakulugenda okusembuule gyeruli naye nga luli mu mbeera mbi ffe amafactory mangi agazimbyeyenfu zirimu ebinnya so nga ekyandibadde kitutaasa n'okutambuza ebyamaguzi yandibadde gaali ya muka Uganda Railways eririddawa no balina okugimprovinga kubera nti bazimba batwetera ddala eggaali ku mulembe olabika wetaaga information eggaali y'omuka yatandika okuva mu Kampala yasookera kuzza bantu mukono kati era ebazaayo etwala byamaguzi etwala abantu
tulikubyama maguzo gwame tuna factories mu Ndeeba enalukolongo awo na steel mills weziri awo okujja ebintu ayo bitwale tuna factories ezisanuusa yes so twagala tubeere nti traders wezibanga nga umwere kazindalo kuli njagala simanyiro baddamu kugira naye gena mu NPA ombabuuze plani ya Uganda y'emyaka 3 erietya ogamba mu national planning yes kuba kati byagamba bo bali basobola okubanga babidina nga je biri nti 61 wagenda kukyuka wadde bwe wati mu myaka bwegiti akibulire banna Uganda ajifunye waliwo omuntu ono yagula Sembule naayita ne mu boundaries za Sembule bwe yali ekoma nasembera mu ttaka lya gundi zaleerwe naye nga buli muntu yenna alaba tagambibwako azibye oguntu awo simumanyi ne bw'oyita bwawo kuleerwe yingirawokuleereza omuntu oyo basibawo bwe bati nga bwe baatugaana okuyingira erobowa mu ddwaliro ensimbi ezo ze baawa simanyi ono omukyala peneti okuzimba eddwaliro awo nga tebakkiriza mbaka wa parliament kugendayo twaganayo ne leader of opposition naye baatugaana okuyingira baatuleetera amagye na polisi n'abasajja babibomboola baabulako kuleeta ndowooza mamba kanawana onawo wenyini wakola wali lero yazizimba yes yasembera mu ttaka eno eryaleero nekyokka abalaba yasangawo bali eri katonagira ngo omuntu ng'ajja mu simanyi baagala compensation naye byonna birabibwayo juga twalinanga road master eno yonna okweyongera companies ezakola amagaali naye yonna bwewetegereza eggaali y'omukeme n'ebyuma batandika na kubibba bubbi yagulawo company kati eteri kyali mikono giri gy'abasembule eri mikono gya muntu mulala sembule bagigobawo ne ndowooza yagwa tebamugoba yagwa yes yagwa kakati olwagwa jukira ate bano abalala nnyo babawa ensimbi ezibabbulula naye tetumanyi lwaki sembule bamumma ensimbi ezibeera nti kuba kampani yakolanga emisumali amabaati n'ebirala ebisigadde nakolanga n'assembling za radio ne TV siri mwogezi wa gavumenti noyinza okusanga nti waliwo ebisaanizo ebyetaagisa bakubbulule n'ebikulemu okutuukiriza gonenya gavumenti etakuwadde lwaki be babifuna oliyinza okubituukiriza bwe tugenda wano kwa Kamwese eyo factory ekigundi yafuna sente meka mu covid oyo simanyi abakozi bameka bayinaawo abakozi bakola compare to Sembuli Assembly wali wamaanyi ddala kakati ebintu ebimu munange akamwese bamwabwe sente obumbi 7 omwenyi kye bayita billions 7 babungi sente ziba nyingi gundi yali ayagala ndoza Sembuli yali yeetaaga obumbi 5 ne bambi babumumma obati requirement C kuba njagala bana Uganda ajje wano kumpewo ng'awuliriza era tujja kutwala akadde onalebu tamaguzi onalebu engine sekasine kansoga kibayo mutuwulire mu Uganda ayambibwa akayina kuba nabiki batuyinza okugamba obugambi gundi tebamuyamba naye nga requirement yazituukiriza kamwe ka information kubanze mu parliament mbadde ntula kakiiko ka finance nengera kakati bana abasajja abafuga eggwanga okuwa obuyambi bwonna ekisooka gamba nawe kuoli nti kuwa obuyambi bye twetaaga owulirize ssebo eno debate bana abasajja okuwa obuyambi bwonna ekisooka oteekwa okuba nga oli weewaabwe ekyokubiri oyinza okuba nti mwaka information ekyokubiri waliwo abantu be bajja nga bazze okubatagetinga okubajjako obugagga nga tebasobola ate kububaddiza nga banabo baddiza balina long term plans here nga programu zaabwe tezijja kutuukira kati nko ekyokulabirako kyobadde yogerako ekya Kigundu bamusuula intentionally bo bennyini era yafa abakaaba yafa ng'ali mu kimotoka ekikadde Dr. Kigundu Dr. Somani yabayambako kati tewali wonsobi technical errors yakola financially mu kitongole kya Greenland tezaliwo kakati nkugamba Kigundu yekka yabane errors ne basembule ne basembule ekiso kyembuzi kati tukundi zaabwe nene kati ekibuzo mugana ne mukibuuza omukulu ono yajja wano bazigoti waliyo bawulidde emitiana bali ludda balagawa zigoti yagwa yagwadda yali wa mwanyi nnyo ono omusajja gwe bayitanga ow'ebipapula mapapula omulirako Masaka kati bano bembadde ensembyayo mapapula wali nanti kugamba bizinensi ze bano abasajja bajja nga balina targets zaabwe n'ekyokubiri tebakukkiriza gwe lwagwa professor tusoma biwandiiko bya Museveni yagamba
omugagga tafugika ekiwandiko yakifulumya kyo kyakirina mu programu yaabwe ya 50 year master plan gakibayagirinako mu fayiro ye gakibayagirinako mu fayiro ye erimu 100 years of Chwezi dynasty ajja kukikuba Professor ndoza udulire mwebuziza koko ne Honorable Lutamaguzi nti balaba babba iwaya z'amasanyalaze bazibba ne juzi mu kalulu kan Narukola walabanga ekitongole ekya JAT kimu ku security ekyakuma akalulu nga bakuba abantu emigo nga bakozesa kebezi za umeme so buli abantu ababba kebo za umeme JAT tojibuusa mabega iyo ugamba nti beba olikuba mwambula mangira bane kebezo nga ziro baze zimukozo alize bakubisanga abantu kati ononya mubinga atola boli akutekebo ya umeme bagamenti JAT kitongole kya masanyalaze ekikuba abantu nekira professor twalabye abantu juzi abafere abali ku hotelemu gye bayita Mistil nga befulanti bakulakulanya nsimanya nti batongoza ekibiina kyabwe NUP bakita People Power Front yes People Power Front nga bambadde obukofiira bataddeko ne baji zaffe nga bakleiminga nti ekitongole ky'ebyokulonda nti kyabawandiisa dda nga bo balowooza nti People Power nti biri mukakofiira na baji eyo nedda abantu abo basukkawo dda ne bona akwata akakofiira n'okafuula kuzimu ku max zo ez'ekibiina nti oba nobba erinnya erya People Power tekigenda kukufuula wankizo okuva ku nsonga z'abantu NUP zekola ki zeriko so fe tubategeeza kintu kimu nti ndowooza bayinamu mentality eri nti baagala kutugoba ku bukofiira yes baagala bakaliminge nti balimbo kaabwe ne kabaji kanino ke bataddeko nti kaabwe kuba nalabye nga bintu gabiringa bifaanagana genda bugenzi mutuwe bantu bana nga mwambadde bukofiira bwa NUP bajja bakwata DPS ajja kujja aradisa aberenga jja naye bo bali babatuusiza mu Mistil ogimanyireko nebakoliminga nti babaddeawo yes babaddeawo kati gwewebuuza naye ayinza okuba nga akiri emabega wamufunye dda gwakiri emabega tukubuuza bubuuza tonkakana bibuuzo byamanyi bwe bitu nedda olina okumanya professor akiri emabega wamufunye dda gwe nedda kati bw'otuuka ku level ya professor issues ezimu olina okuba ngaebusibiddamu professor nzikiriza njogere ku nsonga ya SACCOS nnungi naye ate ewange nfunyemu obuzibu abateekawo SACCOS babba ensimbi z'abaana abasonda yes kasabala banga ziweze jukira nti balina bambe mentality yaabwe bakanya nti buli ku nkomerero ya mwaka baleeta ensimbi zibakuŋŋaanyiza bagabane n'ogenda okwekanga nti abamu babulawo n'ensimbi ezo Professor osubira abantu tebandikozeseza banks ezo okusinga okwesiga abantu tekinoomu sente olinga sente atereka mu nnyumba ye omuntu atereka mu bedroom banka za Uganda zina ekizibu mu kuteekayo sente tezikunyonyola details zibikubulya mu kujjayo ezo zikyalina challenge y'amaanyi nnyo nti bw'oba ogenda okuteekayo sente wandikawo nawano bw'ogenda okujonga ti ate guno omukono gwani kati ate wano nga tuwasayininga jjuka ate kugaa nti ebyona bijja kwetaagisa ng'ogenda okujjayo so banka zezikyalina challenge ensonga lwaki abantu beesiga SACCO waliwo awo omuntu yabba abantu akawumbi nga kamu mu Ndeeba awo mu Kasenyi awo anti njagala tambulira mu bwegendereza kansonga kibayo njagala bwemanzize nga ntambuze majestically ninja mu banka obudde bwenkozesezza nga nja okutereka ssente nnyonnyola n'okujjayo tombulira kuteekayo kwokka tugenda tufuna challenges naddala mu mannya amanya nenteekako walusimbi nentuka ekisala nenfumbirwa nga netombuulire nti bw'olifumbirwa ogenda mu banka wali ne bakukyusa erinnya njijjanga nafumbiddwa nina amaanyi mala kundaga muntu kakati bwe njijjanga sibimanyi munauganda gweyogerako yali ku ddala walusimbi asobola okukyusa omulala Honorable Mukasa bayogerako balina tebabimanyi byonna ebyo but I mean bank ezo nazo ziwawaabirwa obadde toziraba nga baziwaabirwa ogisinga omusango kyembuuza gweoyagala oterekeyo sente zo Honorable Lutamaguza jazijeyo in disguise of you okay kakati nayenga professor ensonga yange yabadde nti twagala kuddamu kuwulira nti bababbye nti babbye ensimbi z'abantu mu linnya ly'okubasondera ate n'ekirala omuntu oyo ali mu kuyinaayina yazibye kugamba bali mu kwagala kumuta naye nga alijjukira nti ayinza okuba nga si omu yekka ne tosobola kubba kawumbi
abantu basonze billion jukira abantu bano bebasengula mu Kisenyi wano wansi mu Kampala no wansi bazimba Rwanda biki ya wansa baba jayo ne baba chenke wange mondeba ne baba wechifu kali bali bekola musako ngabatereka sonde nsimbi bano ba mitwalo 15 milioni 15 milioni 2 kati omusajja alaba omwaka guweddeko bano basaba ensimbi aleete omuzigonta bagabane ngaina oyade n'ekikumi ngate wali nenga bagamba sene takola ki tazirina bakombo nedda ye muntu akubba nakujoga nasigalawo nabagamba mutemina kimuyinza kukola ki kimuyinza kukola ate nga General Museveni yajja kuba bo benyini bebantegeza munabawayo bukadde bomeka nti obukadde 10 yabawayo 10 ka information kati gwo kaba kwezeza abantu nene abapolisi nabo ezabapolisi za sako ya polisi eza sako kati tubadde twabongeza 25% abapolisi nezirwawo okujja nebwezazze ate bana abafera bali mu government bagamba tuzigenda ziteeka n'ekifuba mu Kizoda Sako nenga baka sente kabwe ke twali twabongeza tewaliwo teeka likubalagira nti kagende n'ekifuba mu Kizoda Sako nenga n'okufuna wa police okufuna sente mu Kizoda Sako ze bamujjako n'ekifuba nga teyeyagalidde ate era nalo ne lubeera lutalo lw'amaanyi ng'ate ne president akimanyi kubanga president professor okimanyi president abeera ne ba informers kati gwe olaba wa police embeera gy'asulamu obusente bwe babumwongeddeko butono alina famire alina okweyiya kubanga kati ono omukulu yali yateekawo saiko waliwo abantu abamu be yakkiriza okubanga bagagga nnyo era zino zonna sente ezeewolebwa nga ziyamba bo otunulira ordinary person ne bajja ne bamubbako fenga parliament Lutamaguzi no Nalebo Aloysius tulina okuvaayo ne tuyisaawo eddoboozi kubanga ne bwe kuba ku accessinga sente zino zirabo baza UDB ezenkulaakulana era teri muntu wa buli jasobola kuza accessinga kuwabula omukulu ono kye yakola afuga eggwanga lino bonna bammanelenda abeetoolodde eggwanga boogera olunaku olu boogera olulimi olu ate bonna ne babba sente z'abantu ekiro n'emisana era botunulira oba regions zaffe zisinga obungi era nakugamba luyeri mu districts ezisinga obungi bogenda mu tawuni naddala ku district headquarters naddala mu trading centers wabeeramu omuntu guba wasente n'okulaga nti mugagga naye obugagga bwe buli very artificial nga si bugwekulaga ekifaananyi nti nammwe abalala muli baki bagagga nammwe abalala muli bagagga naye ngaoyo balondayo ku mmwe omuntu ani amulondayo kakati eri ebeera mindset psychological move bayinza okugenda oba mubateeso ne bajjayo omuntu omu nazimba kalina mu teeso nga mpanvu kati mwabala ne mulowooza nti naffe ffena tuli baki kisoboka era baliko mu lukiiko olumu ndowooza waliwo honorable omu eyakyuka namuwulirako n'agamba nti basobola okufuula omuntu omujjeno kati n'aba tribe eyo nerowooza mbu naffe tuli mu ajja kusobola n'ekiragiro lwaki bammanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu bwe mu byalo ebyenjawulo webale nnyo webali ddala abakulu beebo bali wano tugenda mukaso kati bayugamba bugambi nti wooli tukome musaa tutandikire ku ggwe abantu bagambika nti wooli wateredde dda ntende ovudde mbadde nsaagala kuwaayiriza nti ovudde mu misinde gya Ssaabasajja naye gwe nnyo okweyogerera nti ogivuddemu anti lubaale w'omulamu tasamirirwa webale nnyo webalire ddala nzikiriza nsooka okubuuza ku baganda bange bensanze mu studio Honorable Lutamaguzi Semakula Paulson akikirira abantu b'e Nakaseke South yasulawo omwana we n'aleero wamujjawe nkubuuzaako ssebo ate manyi nti enkuba waalaikum salaamu wa rahmatullahi barakatu manyi nti enkuba ewammwe yatuuse era ekyajja mwekarakasize mu nnimiro muganda wange Sekasi Munaruwero engineer koza ava mu Ruwero yeyo bonna wamu Munaruwero katika mu South constituency but which district is that Ruwero absolutely I know districts more singa ekirala kyonna muganda wange Aloysius Mukasa akiikirira abantu b'e Rubaga South eri bamukulu Siraje muwulya gye bawangalira mu Rubaga wali wamma anti bagita kabuusu kabuusu awatera n'okkirira eri wansi yes naawe nkubuuzaako ate ssebo buli we musanga
okusokera ddala mukulisa ayimira nakukubira kajambo bamubuzanganya atubuziganya nze sina by the way kankubulire irrespective of our political affiliations tusigara tuli bannayuganda nze yinza omuntu asanga Honorable Rutamaguzi ku street ne tuyimirira ne twebongako sebo ne ngenda ne ku office ye ku parliament nayogera byettaka ati ono mubaka wa ggwanga lyonna muve mubiri ebyokusosora newunya nnyo okuba nti yaliko Ssaabalamuzi yaddukire wa Rutamaguzi nze sijjayo nga kati wuliriza uliriza ono buli mbaka wa parliament atula ku bukiiko bubiri obwa parliament one atura ku standing committee ne sector committee ekyo byebirwa bivunule standing kyekyawo kakati obukiiko buno buba bwa ggwanga lyonna tewabeerawo kakiiko nti kano kabayamba bannakaseke bona buyamba ggwanga lyonna anti kati oyinza omusanga ng'ali ku kakiiko ka infrastructure ngeri gye bazimbamu enguudo ebizimbe bakole absolutely kati kyennyonyi mu weekend mwali mwogeze kwogera ku kisawe kyehoyima nga tukebera airports ezizimbibwa n'ebyetaagisa mu weekend kya Civil Aviation Authority abo tukwatagana naye bwe tudda mu engeri obukulembeze gye butambula mu government awo mukyukira wokka wetukyukira kubanga ye akadaala ke konna ono Honorable Rutamaguzi akazimbira ku President Museveni ng'omuntu kwalinya na citizens akadala kebyobufuzi kati awo tetukanya naye nga sewo mbadde nkuga nti Honorable ono wa Rubaga South naye okusokera ddala musajja tusinkaneyo mu kibuga naye era musajja mulungi nnyo era ne twogeramu mulungi mufaano mukola emirimu gye anti nze mba nnyina omutegeeza nga nti eggwanga wano twetaaga kino mwenga abalina eddoboozi nga muli ku floor ya parliament mbadde mbasaba mwogere ku mataba mu Kampala mbadde mbasaba mwogere kubitatambula bulungi ng'ababaka ba parliament aba Kampala webale nnyo kubanga ono ali mu Kampala ate mwempangaalira nolwekyo bwe musanga ate nenga nti olw'okuba wa National Unity Platform sijja kwogera naye ebyo nze osanga gakututti eyo kategore sigirimu ebyo sibirimu ebyokuga nti kansoga kibayo kati wotuuse akalulu otandise okukalaba akaki koyagala kubanga ndaba kati ensonga z'oliko national issues nalimbadde kuzakibiina kyembuuza okuva lw'otandise okundaba nga ntuse ensonga nalimbaddeko ku nsonga nga zangeese kinoomu zibeera national issues kiriza muganda wange njozeyoze empalabwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Matumpaggwa okutuuka ku emyaka 7 egy'obuto amazaalibwa g'emyaka 7 egy'obuto era sebo wadde nga ekire ky'enkuba kikedde kufudemba ogwo mukisa tekirobedde bantu bonna wano n'okwetooloola ensi okulaba nga beetaba mu misinde giri era ewaffe mu Lyantonde district Honorable Debula Lwabwogo twagala okumwebaza ng'omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka yeetabamu mu kutugulira emijoozi ne yeetabamu n'okukunga bonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujja mu misinde nsembayo nakano sebo Honorable Rutamaguzi abeerwettamu bakutumidde nnyo era abeerwettamu balina enteekateeka ey'okuddaabiriza essomero lyabwe essomero ligenda likwata mu mbinabina somero lyayamba nnyo nange kennyini mwe nayitira Lwetamu Baptist Primary School likute mu mbinabina kakati oba oliawo twakozemu omulimu okugamba nti katuyambeko ngaba obizi ne ba ogiza abasomerayo ate tukumanyi nnyo ng'omusajja Honorable Rutamaguzi ne Honorable muganange Alosias ng'abasajja abayimirirawo ku nsonga z'eggwanga lyonna so kati bino byansoma bw'oba oyina kw'oyinayo kawe abeerwettamu Baptist Primary School tulabenga oba oliawo tutambula nabo ya government yaki no yes both bibiri yes government kasiri bajja kasikayo je kali mu parliament kakati era ono mpaka parliament ate jukira nti wali omuganda nge bamwita Matsiko John Bosco owekyawa gonya oyo naye twamuyambako waddenga oba oliawo sinna kutuukirira ensawo ziri eza cement okujja
ziri zewamua meka 25 kinana yamuwa 25 nga agayagala ziteekako fulaga ya NUP ezaffe namugamba 25 naye nga ziriko bendera ya NUP kakati sebo azinoneddi so ebyo byonna ndowooza enkuba eri mu kutonya mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mbasaba twenyigire nnyo mu kulima tulime emmere emala ey'okulyako n'ey'okutundako kubanga ffe ng'abakadde ba National Resistance Movement tukubiriza abantu okubeera n'emmere ey'okulyako n'ey'okutundako kubanga obeere n'akasente mu nsawo oleke kulaba Honorable Arosias ogaye nti hakki yange eri mu nsawo yo bagita yes riziki yange eri mu nsawo yo ebyo tetubyetaaga kenda byehona lewo Rutamaguzi sikyafudde nti bwabadde taliiwo bali muziise no nedda sebo Allah yagera yamanyi timetable yo ey'okubeerawo na butya bwogenda okutambula ebyo nga weebiri weeta anti Honorable Mukasa asobola okuwa dose bajita dose panado naye njagala abantu webale nnyo njagala abantu tubawe ekikatu ekikatu Oluganda nisima lwawanya obwawanya akyasoboka bakiyita eddobo alobe yes gwe weerobera ekyenyanja omanyi gwe Oluganda lwange muzukulu wa mbiro za nkya olabika olubuusabuusa naye nga sebo ow'omutanda mbeera mukulanya ndi mukulanya kati ebyo byonna njagala okubikutegeeza naye nga sebo mbeebaza nnyo olw'omukisa gwe mutuwa entakera ledi eno singa yali yakusasulira nze ndowooza nti ffe tetwali sasobodde Honorable Rutamaguzi be baali badde basasula naye ffe era sebo bw'okuba akasimu nziruka mangu ddala era olumuntu kamuleeti olw'enguudo za NRM eri mu kuddaabiriza eyo kubanga kati nvudde mu Lubaga naye ng'ezimu nga wano toyita wano bazibye so kati ebyo byonna naye nga tuli mu kulaba nga tusoosowaza kye tuyita oboolyawo okutwala eggwanga mu maaso kansembeyo na kano Honorable Rutamaguzi mbadde muwuliriza mu mmotoka nga nzija wabadde ayogerera ku president we yagenze South Sudan na wakula entalo kyagambye kati kino nkime okukyokera ddala njagala kukitereeza ekimenyewo nkitereezo naye yakyogedde yalina okukimanyawo nze ntereeza butereeza manyi gwe muzukulu wa mbiro zanjye olumu oyagala onkozesa Oluganda lwoleeta sikyakusobola okusookera ddala si kituufu nti omukulembeze gw'eggwanga bwe yagenze mu South Sudan ewa President Salva Kiir Madiati kakati teyagenze kuwakula ntalo ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda tulina omukisa nti President Museveni y'omu ku bakulembeze okusookera ddala abaluddeko mu bukulembeze wano mu East Africa ne Africa ekyokubiri eriiso ly'omukulu oba omukadde yenna waabeera abantu bajja ne bamwebuuzaako mpuliriza bulungi ekyokusatu asoosowaza nnyo kye tuyita regional security mu mukago guli gwe tulimu ogwa East African Community ono mubaka wa parliament nono bakimanyi bulungi nnyo nti omukago guli gwa clauses ezaguteekawo chapter yateekawo East African Community ebimu ku ebyo ng'oggyeko akatala akawamu ebyensuubuligana n'ebirala naye ate n'okusoosowaza obutebenkevu mu mawanga gano nolwekyo neyibawo tasobola kubeera ng'asula bubi gwe nawe ne weebaka mu East African Community gwe ne weebaka ekyo kimu ekyokubiri ojjukira mu 1951 mu international law etteeka liri eryateekawo okugamba nti gwe tosobola kuyingirira ggwanga ddala naye bwe wabanga waliwo kyolengedde nga kiyinza okusaanyaawo obutebenkevu oyingirawo ogenda n'osaba obukulembeze bw'eggwanga eryo nti bannange ekiri ewammwe bwe tukireka ne kibeera bwe kityo naffe waffe tuyinza obuteebaka nolwekyo ne tugenda nga amagye okulaba nga tuleetawo obutebenkevu kubanga tubadde mu nsi nnyingi tubadde mu Somalia nga tuleeta obutebenkevu tubadde mu Central African Republic ne tuleetawo obutebenkevu ne tubeera mu nsi ezitwetoolodde kubanga bo security yaabwe bwebanga eri yegeyege ate ffe ne tubeera kyesirikidde naffe kiyinza okututwaliramu nolwekyo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mugatta
aina kugatta mutaba mawanga okutabaganya n'okugatta. Now kati ebyo byonna atoyinza ganti agenze kuwa kurantaro ye ayagala mirembe era obubaka bwe wano joli abaramu kyensembayo nakyo bwe yavudde Sudan, South Sudan yasinkanye president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Hassan Sheikh Mohamud naye nga kiki ekikulu ennyo kulaba nga tutebenkeza emirembe naffe tetwagala bantu babunda Abasudani feri honorable Arosias jatwala Abasudani bayitirivu nnyo mu lubaga Abasomalia bajjudde Abaritria bajjudde Ethiopia naye sirwa kugamba nti webale nnyo naye bali mu kubundabunda olw'entalo eziri mu gaabwe so tugezaako ng'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga tubukazi waabwe regional security nolwekyo muganange Honorable Rutamaguzi muganange Honorable Rutamaguzi si kituufu nti yagenze kuwa kurantaro wabula kubukaza mirembe na nkolagana supporting empulire nti eggwanga lyaffe lyavu nga boolaba bwe tuli wano abamu muli wano temukimanyi nti Uganda bwe kaba kalimi ka red oba ka motoka mu byenfuna twayise wansi wa red ebe motoka ekuwoninga nti wakyaliwo otukutambuzaako in case weebereramu ne bwe kakka wansi wa red waliwo akalimi akalala aka white ngamba mu abakyalimo kezikyalina obulimi obutambula buli ab'emmotoka baabo nze ndi wakagaali ne ku pikipiki kwekali kati mbadde mugamba nti fe sakyogedde mutima mubi kanso ga Kibayo nawe tumayojja kuba munaka ne twayogedde olw'omutima gw'abantu baffe abali South Sudan abatatandise okulabi abasuubuza bagende South Sudan nga bavudde wano olw'embeera y'omukulu wano gy'abayisaamu ne bagaaka tugende tuyiye 10 nga bwe mukiyita professor Sudan ne bagendeyo ne batandika business zaabwe baluddewo kati balaba ono ng'alina side gy'aliko ey'abasaluva kiri ng'ate atutte emmundu zaffe ez'eggwanga ataddemu amasasi kubanga emmundu zino zonna bwe bazikubirayo sente zaamuwa musolo Museveni ogende Congo ogende Somalia ogende Central African Republic owulira ebifo ebyo ogenda weewalala Burundi Somalia eyo yonna gyagenda akozesa sente zamu wa musolo banansi wano bali bubinya ebyenfuna biri bubyo babinisa emusolo ng'ogyeko abatono ennyo abakatunduka abatawa musolo era badduukirira nga bali bubi banansi bali kati guno gwali badde mukisa gwaffe kanso ga Kibayo ne professor n'abatuuliriza okuwa ekyaganya bannaffe abagende Sudani okubeerayo n'emirembe kubanga gwe okwefuula nti gwe regional stabilizer tewali yakikuwa wano tulinawo chairman wa African Union Ruto kati era wawulidde Ruto yasindise gundi we Odinga yasindise Odinga namugamba gende South Sudan kubanga vice deputy president bamuwambye bamusibidde awaka olabe kyekire bwe yatuuse ewa Salva Kiir n'amugamba sooka ogende weebuuze ewa mwami Museveni ne babuuza ne banna Kenya nti bwe Museveni akolanga ki Sudan tetukireeta mu mutima tumugamba ekisooka wasting of resources fenga Uganda tuli baavu ekyokubiri okwakakula entalo ku nsi ezitolodde n'otukyayisanga banna Uganda ekyo tekirina kukola musi yaffe wano information abaddaji wanze wa Muganda ng'okuva Nakaseke naddala eri ekasa ng'ombe omanyiye gyasinziira kakati okusookera ddala nzikiriza nti ng'eggwanga tulina limited resources naye bwe tuba nga ate twagala resources zeeyongereko twetaaga baneiba okubeera nga nabo babukadde ntende bateredde nga tewali kibataataaganya kubanga ebyensuubulagana Omusudani ajja n'asuubula wano muno Uganda naye n'agenda n'asuubula wa naye kati kojja wange anaava atya Erakayi eri wansi entantamuki anaavaayo atya alinye emotoka agende Sudani nga waliyo omuliro n'olwekyo omukulembeze w'eggwanga bwaga nti nedda kino fenna kituyamba kubanga awali emirembe buli muntu adukira webale nnyo era toyina kyoyinza kutuukako ng'emirembe
tegiriyo. Ekyokubiri kugambye President Yoweri Kaguta Museveni mu region ya East Africa ne Africa eyawamu ye ng'omusajja omukulu ayina amagezi gayinza okuwa agasobola okubukaza n'okuleeta emirembe mu mawanga agatwetoolodde. N'olwekyo leka kugamba nti is wasting resources, nkugambye naawe kikuyamba. Leero Honorable Rutamaguzi wuliriza leero nga member wa parliament osobola okutandika business naye n'oja expanding nga negenda mu East Africa. Kakati onaagenda yotya Honorable ono Rosias mumanyi nnyo ng'omusajja ayenyigira mu bya business era tayinza kugikolera Uganda wabula buli wofunamu embavu ogamba kanfune branch awalala kangende mu East Africa n'awalala. So kati wabanga tewali stable Honorable Arosias essente zo ziyinza okutomoka bakuyita kutokomoka okutokomokerayo. N'olwekyo kino tukikola mu mutima mutuufu era mulungi. Bwe twali tujja mu 10 points program ng'aba NRM bwe twatuula ekawumu n'ekanyanda ono si yakigirirayo ekawumu n'ekanyanda yakigirirayo. Lindako yewe bale nnyo bwe twatuula ekawumu n'ekanyanda mu Luweero nga bakola 10 points program. Now point ey'okubiri gye twasoosowaza ng'ovudde ku nkola ya demokrasia bano gye beeyagaliramu okulonda abakulembeze bano bahonale Rutamaguzi gye beeyagaliramu. Point ey'okubiri yali security ebyokwerinda okusoosowaza ebyokwerinda omuntu abeere free nga yeetaaga. N'olwekyo ebyo byonna ninsima gakibayo okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eryekabula erikulemberwa Rumaama mbagaliza okuliza okulonda akalulu bilioni 3.6 ze mukwataganya ne mugamba kyekyo yenze professor tugenda kutambulira dda mpaka saa 7 abakulu mbayina ngenda gati ebina by'obufuzi byo byetegese road map ya kachoka byo kona kalabye bina by'obufuzi byetegese ntira okulira yabajja MP2B bomba wulira naye kufa ku headquarters bine bimuti biwulika ebimbulika NUP ewulikika olawala abasowoddeyo NRM ewulika gyo bali n'olutuulaawo ne bakola ne resolution yabo bayise ekidodo kanti obafenda tujenga mulaale lumu fena NRM abesimye mu katundu ako tujje tunkene kata mugenda kuwakanyani mba mugenda kwogera manifesto ya gwanga katugeze okuva ku LC1 andoza LC1 ne baterimu awo tuva ku kansala omuluka ne mugenda kuwegombola ne muda ku district ne muluka muda ku MP protocol inoko observing bwa abagenda okwogera keri abantu mubane MC mulamba ayabanjula ebimani abipangisa waliwo no sente awo ninge NRM ndoza nebine ebirala bibadde ebinaba kampala basobola okufandinga such kind of situation basobola okugifandinga emizindalo n'ebirala basobola bifandinga okupangisa ekifo basobola okifandinga naye ndabanga ekinzo okubenefitinga abantu ba upcoming kubanga ona Rutamaguzi bakoze laale nga ina bali nabo mulaale ekinzo okuyambako okujja onkulu bwakola laale kati ngerimu ba engineer Sekasi erimu nga batudda mwe naye yapangisiza emizimbo kati gwayina sente gwoka gwamu na Rutamaguzi kati ye kyenale musigama kyayini yupe kyo kyenale senga mujja mwenna ne mukola laalawo bonna besimye ku mutendo gwenjawulo mu kitundu ekyo bakulembera MP waggulu akati wanga ne president mwali ne president abakyalira mwenna president w'ekibiina nga yesimye mu kalulu abakyalira mwenna ne ziddo ebyo twabikolanga twabira mu CA fe twali Lubageyo nga honorable wasalo tumulondo okutukolera constitution ne parliament yasooka emyezi egyasooka yali bwetyo mujja ne ye kyatu ekimu kujagitte wafeeyo nga wasalo bwamala okwogera nga laale ebewedde nga tugenda tumusituddawo tumujajjattaawo nga laale ewedde kati bano abadda nayogera nga babadde bakyayogedde kati nekireetera okuba nti buli muntu akolera laale yiye kubanga obanga go wajjetegekedde bakulinda tebanavawo balagawa so nekyo kya NRM naye ekibuzo kiri nti mwe abagenda mu kalulu ebibiina byetegese akamyufu nno kasinga akamyufu k'ebibiina bibiri NUP ne NRM obumyufu bwabo businga generation omuggundo bw'owulira embeera eri mu kamyufu k'NUP n'owulira nti abantu bali 20 baagala kusimbako omu olya NRM n'amasasi gavuga era omwaka ogwaggwa waliwo amasasi gavuga abamu baba batayo kuneku baba batyo nga kamyufu kafuusa kamyufu ebina byetegese bitya entonga gye tugenda okwogera muninga wano mu kusooka tusooka ku matters of national